In most cases, Bobby Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu wabanga alina wagenza okuba lwale nkimanyi bulungi nnyo abasinga kuffe tubeera mu kinyumo olw'okuba tulabe ku mukulembeze naye tetutera nnyo twala budde kuwuliriza bigambo ki byayogera ate nga mu speech ye always abeeramu ne message enkulu. I'm very much sure nti temwawulidde bulungi speech ye we yabadde Luweero naye alina ensonga ze yakoonyeeko nga za muggundu. Mu nsonga zino mwe mulina ensonga egamba nti obulamu bwe buli mu matigga because you all know all he's got is us. Talina SFC nti egenda mukuuma, talina majje nti gagenda mukuuma. Obukumi bw'alina bwa Mukama Katonda ng'abuyisizza mu ffe. Kati njagala otwala obudde bwo nkwegayiridde owulirize message eno. Nkimanya abasinga temwagiwulidde olw'ensonga nti bingi byatutte attention yammwe. Abantu babadde bangi, waliwo wawakadaala, polisi tear gas, obwedda abasinga bye mufokasinzeeko naye speech yabadde nkulu nnyo. Kati njagala owulirize. Kyokunywa omusana mungi gye tuli enamba ereeta Serembajje naye muteeko ku kyemuteekako tugenda kweyongerayo mu mambuka. Enamba ereeta Serembajje muteeko ku kyemuteekako. Naye bano bamaama baffe ab'envi bano bakadde baffe kati abatuludde be baali abavubuka emyaka gyammwe mu biseera ebyo. Waliwo okulonda mu mwaka gw'ekinaana nga Obote avuganya ne Ssemwogerere. UPC evuganya ne DP. Museveni alina akabiina nga kakatandika mu kalulu ako yafuna 1%. N'agamba bakadde baffe tibabbye akalulu. Era n'abasaba begatte nga bannayuganda bagobe gavumenti gye bagamba nti ebbye obululu, gavumenti gye bagamba nti ewamba abantu, gavumenti gye bagamba tessa kitiibwa mu ddembe ly'abantu. Era Museveni kye yakola okusobola okufuna obusungu bwaffe. Mwami Kayindo Tafire yennyini yakitugamba. Mu ntandikwa ffenna twakula nga batuyigiriza okukyawa abalango, twakula nga batuyigiriza okukyawa UPC, nga batuyigiriza okukyawa Obote. Era nga batugamba abantu ba UPC bajjanga muno mu Luweero ne basala abantu baffe ne batta abantu baffe. Paka Emandwa Bwanika bwe yalinnya Kayindo Tafire ku mutwe ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa Desemba omwaka gwa 2021 nga baziika Adonia Tiberondo eyali owa UPC. N'agamba amazima amatuufu abantu ba UPC se babattanga. Amazima amatuufu abayeekera ba NRM bayambala t-shirt za UPC nga kuliko ekifaananyi ky'Obote ne bajja muno mu Luweero Triangle nga bagenda batemula abantu, bakwata abakazi basalako abantu obulago. Enkeera ne bajja ne bagamba Obote babasse era bwe batyo ne batuyigiriza obukyayi. Kyatukola bulungi nti oluvannyuma yavaayo n'ayogera amazima era nga kati wabuddeyo n'ayogera amazima. Era baganda bange mbadde entambula okwetola Uganda yonna nga tugula abantu amaaso nga tubalaga nti batukyawaganya basobole okutwawula, basobole okutufuga kye bayita divide and rule. Olunaku lwaleero baganda bange tuli mu kulonda nga Museveni ne banne batta abantu baffe nga twafirwa abantu abakonuukiriza mu kakadde okulwanira demokrasi, okulwanira eddembe ly'obuntu, okulwanira akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Naye tuli mu kampeyini kati naye tulinga abali mu lutalo. Mwami Kayindo Tafire ye gwe minisita w'ensonga ez'omunda. Tuli mukola kampeyini naye laba nyambadde. Nyambadde bulletproof kubanga obulamu buli mu matigga. Naddala wano mu Buganda simanyi bantu ba Buganda no kye bakola Museveni. Kampeyini zaali zitandise wawo nga batugalira amakubo ne mwali temulaba kutiya gas, mwali temulaba kutemula bantu paka bwe twatandika kampeyini nga mu Buganda wano. Buli lunaku lwe tukola kampeyini batiya gas, buli lunaku lwe tukuba kampeyini batayo omwana wa Buganda, buli lunaku okuva e Kawempe. Bwe twagenda e Kawempe twagenda Mirembe naye mwalaba ku TV nga tuli ku kampeyini nga wano naye nga polisi bali eri basindika tiya gas mu makati mu bantu ne bakuba muganda waffe omutwe ne bagwasa. Omuvubuka bamuyita Kayindo. Omuvubuka bamuyita Kayindo era yafudde olunaku lwaleero. Emmotoka za
z'amagezi atumidde muganda waffe ne zimuyita ku mutwe ne zimutta olwaleero lwennyini wanizirobwe batomedde omwana ne bamwasa omutwe emmotoka z'amagye olweggulo omujja kuwulira ayogerera polisi ng'agamba ba NUP bavuga bubi naye tuvuga mu kkubo nga emmotoka yange ewonderwa emmotoka z'amagye ne za polisi 40 ezo si ambulensi wabula abasirikale badiployinza abasirikale buli lunaku gavumenti ya Museveni ekozesa biliyoni esukka mu 2 nga z'abasirikale kujja kulemesa Bobi Wine ku kampeininga wano mu Buganda. Imwe mabali wano olunaku lwaleero Abaganda tulina enjogera egamba ekiteezaala tekyala bassebo ne bannyabo bakitaffe abalwanira ensi eno abamu bayinza okuba bakaddiwa nga balala baafa naye ffe we tuli ekitegeeza ffe bakitaffe ffe bannyaffe tetulina kuwanika tetulina kukakkana tiyagazi gwe batukubye nzukuse ku makyanga kizibu n'okusitula omutwe naye omwoyo ogwo ogututambuliramu ogutafa gwe guza okusisa olunaku lwaleero era nga njagala okubasaba baana ba maama omwoyo ogwo gusituke mumwe oluvannyuma lw'emyaka 40 nga betwalowooza tebalwana kutereeza nsi yaffe kumbe baali bayita mu kitundu kyaffe baali balaba ttaka lye bagenda kubba amazima ga Katonda bagobye abaana ba Buganda ku mataka bonna ne gye twali twazika abantu baffe n'emirambo bagiziikulayo kaakati be bannannyini kuno balina ewaabwe balina n'ewaffe njagala mmwe abantu ba Buganda mbawe message eno kubanga mutapinge musealinga musinga ekiyidde mutuyingire 2028 oba 2030 namba ereta Seremba Jimmy mubeeko kimuteekako muteeko ku ssente muteeko ku data kubanga natambula transport samuteeko ku data bakama bange namba ereta Seremba Jimmy gyolabaawo etesonze elakuna mu balugwala enzobini ekitegeeza omulama gwe tuliko gwa kugatta nsi yaffe naye nga tubonabona tulina okuba magamba ne bamanya ennaku yaabwe ne bamanya n'okubbibwa n'okunyigirizibwa n'okulibwa mu lukwe kye babakoze ekyo kirina okubayamba ne beerwanako baganda bange mbabuuliramu abantu beeruweero okumala ebbanga ddene baatufufugaza ne batulowoozesa nti kiryoke okubeera abaavu kiryoke tugoba ku ttaka kiryoke okubeera abaddu ku ttaka ly'abajjajjaffe tekiri baganda bange tekiri naye tekisobola kukyuka paka nga mwerwanyeeko olunaku lwaleero buli kitongole kyawambibwa n'amagye ne polisi bikozesebwa kutulugunya abantu Museveni akwata sente z'omumusolo n'asasula abantu lwatambula ne bagala amakubo naye ffe ne bwe tuba tujja ku lwale road buloka ze tuyiseemu zisukka 20 tebakkiriza bantu kujja abo baasani Kirumira ne Ssekabira babagalidde mu kkubo nga balina ate kwekolobya kuyita balala lyerejjoogo lyemuliko baganda bange naye mbabuulira amazima erejjoogo tusobola oddikomya erejjoogo tulina oddikomya ekyogero tugenda dikomya bwe tuti first of all njagala tukkiriziganye ti zino si kampeyini za kukunoonya bululu luno olutalo lwakwerwanako era nze kubanga singa nze kunoonya bululu nandize siyambadde bulletproof kwetangira masasi bagambye buli lunaku batemula omwana wa Buganda buli lunaku ate abo betulabyeko naye nga balala bangi Museveni yamanya ti mu abantu b'Omuganda bwamukoowa bwamubuuka era bwe wabawo okulonda mugobe obululu abba bubbe n'asalawo kitakyabeeguya kati alina kubba kuba bukubi alina batulugunya baganda bange njagala obbabuulira abantu abatulugunya tebawera 3 ffe tuli miliyoni 49 ate nga n'abasinga ku ffe tebatubala kitegeeza tusukka ne mu miliyoni 6 zino emmotoka zemulaba zingoberera eza polisi n'amagye baleese zipatro okujjamu okuva mu kitundu kya Kampala yonna eza Old Kampala ziri naffe ez'emukono ziri naffe ez'entebe ziri naffe n'ez'amagye njagala mumanye ti tebasobola kutuka balinga ffenna era bwensimbula nenvaawo bagenda tugoberera Luweero batugoberere Mambuka ekyo kikulaga ti bwe tuba tusazeewo ne tusitukiramu bannange kabaka weddemu nekino njagala mukimanye
mu Uganda mulimu ebyalo emitwalo 7,700 naye abapoliisi tebabeera na mitwalo 5 abamagye tebabeera mitwalo 8 ate nga abasinga ku bo nabo banyigirizibwa nga ffe kyova olaba mu kulonda mu balakisi zonna ffe tuwangula fese zitugoberera ze zimu njagala obbasaba temukkiriza muntu bayigiriza kusosola mu mawanga ffe wano mu Buganda tetusosola mu mawanga mu Buganda twaniriza buli omu ate njagala mumanye ti abatutulugunya be batono be batugoberera buli wamu ate balinamu n'abamanya gaffe n'abeggwanga lyaffe be bakozesa n'olw'ensonga eyo baganda bange kubanga obudde bugenza ate tugenda wala njagala basaba tukole kino ekintu omulama baguyita protest vote tosobola kanda ye statement esookera ddala ne tukyogera ne tufuna ne risiiti nti Museveni twamukoowa n'olw'ensonga eyo muveeyo mwenna nga 10